Wiiki ewedde waliwo abatamanya gamba abatekera ofiisi ya ssentebe w'ekyalo Nakabugo ekisangibwa mu ggombolola ya Wakiso mu Myokadi mu disitulikiti y'e Wakiso omuliro ng'abatuuze balumiza Kiboneka Joseph ow'ekiwayi kya ssentebe Walabyeki Moses eyeegoba mu woofiisi eno. Leero omusasi waffe azzeeyo mu kitundu kino okwongera okugoberera ensonga eno ng'ayogeddeko ne Kiboneka n'asambajja ekyokwokya woofiisi zino nga ye ne banne baweze ekyokufaafagana abo ababalumiriza. Okwokya woofiisi gye nalonda gye naleeta ne tugiteeka mu buyinza. Ngenda kumuggulako omusango kuno n'erinnya lyange. Abatuuze bakubaganya empawa ku kya ssentebe Walabyeki okulekulira nga bamu bawakana nti si ye yawandiika ebbaluwa kuba teyasoma ng'ate abalala balumiriza nti ye yagiwandiika. Emisango gyawere Nemba nagyo essaawa eno abakakiiko bennyini be bagimuleetera bamuleetera epapula sayininga musajja wattu teyasoma naye ng'asayininga gyegyo emisango gyawere Nemba nagyo. Era n'ekiwandiiko kye bamusayingiza kiyama ntakolanga ndagaano yakuba mu P3 takolanko kiwandiiko mu Luzungu n'omugaali talina kyamanyi. Babakulembeze abali mu woofiisi nga bakulembeddwamu ssentebe Kiberu Vincent bagamba ssentebe Walabyeki abadde yeenyigira mu mivuyo gy'ettaka nga ne sitampu y'ekyalo temuva mu nsawo ng'endagaano abadde aziwandikira mu maka ge watali wa kakiiko mulala ng'olwategeera nti anoonyerezebwa kwe kusalawo alekulire. Chairman mukama wange woofiisi ng'eya LC abadde yagiziza mu maka ge wabwe twendagaano zonna eziriko obuvuyo kuliko omukono gwe ogwo gumu. Masagazi Sylvester Domazo nga y'omu ku balojja ssentebe Walabyeki olw'okutundanga ebibanja ku ttaka lye agamba nti poloti emu yagikoleranga endagaano ezisoba mu nnya nga bw'alambulula ng'ono awanjagidde Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga z'e Nakabugo ng'omusaayi tegunnayiika. Okwange batunzeeko obupoloti naye ng'epoloti emu basobola okuba nga bagitunze emirundi 4 oba 5. Epoloti egi nina gye ninako endagaano nga teninako obukakafu nti bakagitunda emirundi egiwera 3. Era kyensaba Pulezidenti Museveni atuyambe afune ekitongole ekisinga ku poliisi amaanyi bajje bakwata abafere abo. Ebyo byonna bye boogera mbu simanyi chairman bamujja mu ofiisi na kifuba balimba. Mu kwogerako ne ssentebe wa ggombolola ya Mumyuka Wakiso Mwanje Ssemuju Felix ategeezezza nti yafuna ebbaluwa ya ssentebe Walabyeki ey'okulekulira onayo kwe kukola ekitteeka lye kibalagira ne bakwasa omumyuka we obuyinza. Tukwasa Vice Chairperson stamp. Ekyo tukikola mu kamera ate tukikola nga olune security era OC police w'ekitundu ekyo yaliwo bulungi nnyo. Agamba ekyaddusizza ssentebe Walabyeki gye emivuyo emingi azze ng'akola ku ttaka era nga poliisi ne kkooti zaafulumyako ebipapula bye bakuntumye ng'anoonyezebwa ku misango egisoba mu 2 nga gyonna gyekuusa ku ttaka. Ye yennyini musuubuzi wa ttaka ate n'abaana aba land properties bamweyambisa nnyo. Oba bumuba nti simanyi oba mu butamanya oba mu bugenderevu asayininga plots emirundi egisukka mu gumu. Ondera poliisi emunoonya. Bwe twogeddeko ne ssentebe Walabyeki ku lukomo lw'essimu yeegaanye ebyokuwandiika ebbaluwa ey'okulekulira ng'ategeezezza nti bamwe empapula ze yassaako omukono nga tamanyi biriko. Kati nali nyina emirimu gyange ng'endamu nga sijja kulwala kubanga ennaku pulofisi nzibu oyagala okubaako by'okola nawe okwezimba n'engamba Vice konze gwe sigalawo ne sitampu. Embaga bawandiika ebbaluwa tutegeeze ku kkaawo ategeere lisaasi. Iyo bawandiika eby'oluzungu sibimanyi bulungi saabitegeera bulungi ze baleeta opapula ne ndusayininga nga njagala ki naye nga saaga nti ndekulidde ku kyalo. Bw'abuuziddwa ku by'okutunda amaka ge n'adduka bino nabyo abisambazze n'ategeeza nti yagenda kuwenja nsimbi naye yakyali mukulembeze wa kitundu kino. Ku kyalo kwendi empulira amagamba mbu yatunda n'agenda gundi mufere yatire simanyi siferangako okuva 98 nze kyeyamani w'ekyalo sikyukangako. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.